Gasimbagane ne mawulira wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osuzeeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero weebale nga watuuse dda ku mulimu tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo agenda obugenzi okukola tukwebaza wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo Peter Kibazo studios za Radio Simba nina Siraje Lubwama kedde kwambala kooti nina Charles Rwomushana ali mujozi Simba. Zange bande tuli bandika. Seba bali ku YouTube bamulaba. Ampuliriza wonna w'osinziira tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo nawe atuwuliriza asinziira yonna nina gwe nabadde naye ku ssaawa gye buvuddeko katono awo n'aŋŋamba nti wayi fe Bungereza fe tusinga okuwuliriza Gasimbagane. Okay. Yes muwuliriza sibayina mu mutawana naye osuubira nti ate muwuliriza okusinga ali wano atasasula data okugiwuliriza. Kubanga ali wano teyeetaaga data yeetaaga kuteekako buteesi tata ng'awuliriza. Akozesa amanda. Amanda ani akyakozesa amanda? Amanda radio ez'amanda simanyi buli alina akasimu alina radio buli alina naye wonna w'osinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo abagenze mu yuna bankedde Charles bali mu yuna nengedde muganda wo Richard Baguma abyesaara bireete n'abalala bali eri bangana nti tugenda kubeera nga tukuwuliriza nti ne bampa ensonga zaabwe zino ino zikona kuko nze ng'agenda mbwe mugiseetinze ne Richard talimu abo abaŋŋambye n'abaliyo bangana nti tugenda kubeera nga tukuwuliriza tuli wano bayitirivu obungi eno ensonga ino gikonako neno nenga bano abaloodi naye nga Charles buuza abantu yaddembe balina okuvuga Charles buuza abantu abatuwuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa kati mukulu Kibazo Imaamu Kasozi ayongedde kwekirala Katonda abonereza so bino byoyisayisa mu byokola akola ebyo olina okukyusa otherwise ajja kugola omukono gwe eriyo abalina otuwuliriza olwaleero ali mu nsi yangamye bagiyita Liechtenstein oba bwe kityo bwe manchi ogedde bubi ompeereza n'ontereeza I think Liechtenstein yangamye nti awuliriza nnyo Rwomushana naye ayagala okutegeera Rwomushana preachinga Katonda ow'ekisa preachinga Katonda asonyiwa obadde tonateekako abonereza Imaamu Kasozi ekyo kipya preachinga Katonda asonyiwa preachinga Katonda ow'ekisa preachinga Katonda adiringa n'abalungi Rwomushana akuuma atya empalana okuva embarara hayi okutuuka olwaleero emyaka 36 yabadde very specific 36 years Rwomushana ayina empalana gye yafunira embarara hayi ne muganda wange Lwabogo Odurek no Hakiza I think I've delivered the message and he told me that when I say Hakiza ojja kuba osobola omujjukira naye toyogedde bulungi kakati amanya go simango kakati balyogera batya so Biblia egamba bw'olabanga ekibi kirwanyise ate okirwanyisenga nga toyina nakisa so nze siri ku Lwabogo ndi mu kibi ekimulimu oli yagambye mwine empalana ya myaka 36 emabega ate yabadde ali wiringi okujimpitiramu lwakuba ekidongo kyabadde kivuga nnyo papa moyali Lwabogo ne mbala school zesamala yali ne Baguma Richard naye yayingira mu kiyungu yete yayitira mu yonebu genda obuuze yangambye bwe yali ajja mu school yayingira 36 years since simanyi kubala bwe yayingira mu high school yayingirira no mu yonebu Siraje buuza yayita mu kiyungu Siraje buuza abantu gwe bakuleeta bulesi bakuyamba high school najira mu yonebu sebo and high school was my first choice bakuyamba mugangali abatuwuliriza Siraje semberero omuzindalo n'abatulaba ku YouTube Hakiza Shaza ngambye erinnya ndyogedde bubi naye at least message ngideliverings abafiiddwa nga bafe ku mirano
mwanyine wa cancer Irish afudde kiro kyairo mu Lago Referral Hospital n'abalala bafiiriddwa n'abafuniddemu mwongere okwebaza Katonda. Charles Siraje bangambye nkubuuze banno bonna abagende Congo ndi kazini gwe mwali naye yakomawo ne zaabu ng'amuterekawo ne wansi w'ekitanda nti baasaanuusa ne strokes oba strokes zeziki sizimanyi nti naye Siraje eriyo ne munnamawulire omugundiivu wano gwe bangambye yalinga abadiployinga nti yali beneficiary wa zaabu oyo mbu bwe mwamuleetanga ye yali amanya abaakatale nga ye yamutunda era olinanga nti oyo omusajja si mwavu. Siraje gwe tewafuna ku zaabu e Congo kuba oli yankakasiza mwaliko naye e Congo musajja yali mujaasi nga Siraje oyo twali naye e Congo ti Siraje yasulako ewa commandant overall ne wa president yangamye nti Siraje president Bemba so bangambye Nyamushi bangambye Siraje yasulako wa overall commandant owa operation ye Congo nti era ng'okuwamba Siraje obeera ng'awambye president wa Uganda nambuza naye Siraje gwe zaabu owuwo wamuteekawa. Unfortunately nalabanga was go wajjayo naki ye abuuza you are sure nti yajjayiza oli yagambye nti ye kuranka ye yafuna nti naye Siraje eyasulewa overall commandant kuba sebo ekigambo bangambye tebagamba commandant nti overall commandant oyina okubanga gwe owo gyali oyina amanya goyo yakugambye anvaako because it's very good evidence that they planned it. Nafunako you will be accused of plundering. Nalaba ko Golodi ninga onanga ntono mufungo no ninga sisobola kubyawula nga ne womumpa nti nkuwemo omutwalo gwanga sigukuwa nko sisobola kwawula mulamu naki ni nalaba oyogedde kujeno nalaba bajena abawera bana sebo bangambe wasula wa overall Golodi bamutikulira ku kisawe kyennyonyi ntebe teri bazeeyo teri yara teriyo section ate ennyonyi za migugu za barasha zezajjanga ne Golodi ninga abavu eno bagenda n'ebyokulya nga hagati ko gule ne bitano eri okagule 13 e Congo kubanga teri byeyo side eyo tebyaliyo chance je nafuna nti nze nakoyisanga satellite okusindika amawulire nga teri masuga eya president president ani Mbusa Nyamwisa yali mukwano gwange ngomala bamala kusoma mu basajja bamanyi Luzungu ne balaba story teri mu biki kati nganze nsindika enungi nemba yitanga maze okuwandika enfu nenga ono ear the ground mukama wange wa monitor nga ye mubulidde nti jensoko okusinika yokubiri mfu kati bana bakamera nga balina bobikola babira bangeno mwabijewa bino nze bambuuza bya monitor nti twasomye fenna babikyusiriza Kampala abalange emboko zivuga so Golodi safo nafunanga yalawe ikide nga bakuwa 10 otaliko mmene naki 10 olwa $. Yes nga omanyi naku 7 ngodda no 7 nenga ofuna ekintu kyogula $10 TV waloje na maana emyaka 2 nga tefa ya Germany najitunda butunzi ngene ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire nekyatatubuulidde ani owamawulire eno eyali eno gwe baleeteranga zaabu gwe mwaleeteranga zaabu mubaleeta zaabu saali munene nalabanga bamutikkira ne bamutikkula sebo gye bakutwala mu kattiro bagala bakusibe for plundering Congo nze atayinanga passport wagendanga otya mu migugu bakwita watu inango yo bakwagulire eyo no yambala teriyo ya visa tewali yalaba entry ya ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Peter Kibazo Siraje Lubwama ne Charles Rwomushana ebya Siraje bizibu nesebo ndozo otegedde Siraje akakasiza taina stick za Golodi nga gobwoga nti bazisaanuusa nina brigade yawumula era oyo yampadde story nga akakasa nti bano Rwomushana aba investigating abayina kye baamisinga ku Geno Kazini akanti ng'ebirala byonna biwedde Golodi wa Geno ani yamutwala
batulagako n'ennyumba emugoli jeno ng'afuulawo ani atwala golodi we ani agisimeritinga nze manyi ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire. Siraje, amawulire wiiki eno speed. Amawulire wiiki eno okusinga gabadde ku regional parliamentary sitting Gulu oluvannyuma lwa 28 etwafunako eyamasaka twazzeemu ntufune y'eggulu ya nnaku 2 era mu bimu ku byabaddemu lipooti yazze ne baleeta ensonga ebisoomooza challenges mu Northern Uganda ne bazipresentinga mu maaso ga President Museveni 36 nga zizingiramu ebitundu byonna abakalamoja bagambye tewali n'emu yaabwe gye bataddemu nga naye baba balibwa mu Northern Uganda. Ekyabaddemu ekikulu nti wabaddewo ololokolo naddala ku NRM nga olina okukakasa nti oli yabadde ya parliament teyabadde ye NRM lolukolo naddala buli mubaka yabadde alina okuganti naba MP badde wano nabo wano entinda nga bagulawo batongoza essomero eribbuddwamu former chief justice Wako Wambuzi nga tebagenze bavuddewo mukaba nabaga tulina okusula erirolokolo ejja tulya abebusiki essomero gye ligenda okuba naye nga ekirala ekyabaddewo nti Dr. Abedi Bwanika we yatuuse eri nga n'agamba substantive law putazze twekozeemu omulimu wano ne balonda nze acting for 2 days ne bigenda. Ekirala ekibaddewo mu wiiki nti honorable Lumu eryokubiri yaani ow'Emityana yagambye yafunye liivu okukola teyagambye yafunye liivu okuleeta biiru lope batandike kulondebwanga ba opposition bonna abalala kibawakanya. N'ekyokusatu ekirala ekibiina ekipya ekyakoleddwa abadde mu FDC ya Katonga PFF kyafunye challenge baga nti erinnya ne symbols ezimu zaagala kufaanagana n'ekibiina ekiri registered already PPF kati ensonga ndowooza egenda kumulungulwa akakiiko k'ebyokulonda kalabe oba waliwo figures waliwo similarities ezeetagisa okukola. Mukwano gwange omu researcher omumanyi nekyalisoona amumanyi yaŋŋambye nti abasajja abo bagambe nti tebategana n'amannya malala bagambe bugambi new FDC oba okyusiza kinene nga mugamba naye kinaaba tekisigadde mu kiri tebakichalenjinga naga nti twagenda mu DP Kenya waliyo Ford Kenya waliyo Ford Asili nti tezaaliwo nti ne wano waliwo Democratic Party bwe mwajema ne muteekako Social Democratic Party naga nti ate bo abalina kaadi ze FDC nti obeera obagondezza okugaa nti new FDC nti agattako bugasi naga nti nze wano nti tayagala ku losing identity ye. So government ya releasinze billion 15 okuyambako ku kasasiro wali mu Kampala n'emiriraano era abakesisi batudde ne basalawo nti banoonya kifo Mityana side ayina poloti ewerako acres eziwera bajja kugitwala kuba kati bakyatembeeya mutembeeyi mu bifo n'ennaku ezimu zaaweddeko. Court yayisizza warrant of arrest farm manager wa Honorable Nandutu ku ati era farm manager relationship sigimanyi olw'amabaati agataalabikako ge baali babalage baali bamuvunaana akwatibwe. Tebayisiza arrest lwa mabaati ndoza warrant bagiyisiza lwa butajja anti era bamubuuza ekyo qualifying warrant ega nti wabadde oyina okubeera wano ate sigwe gusoose bakamuyita emirimu kati bayisiza kibakuntumye wonna woomulabirako oba mufu oba mulamu muleete. Uganda naddala ebitundu biriranye Congo biri ku alert ennene oluvannyuma lwa ekirwadde kibayita mpox okuta abakongo 35
ate nga baligenda ku nawulidde wano bamutuumye erinnya oba Kisuule oba Tenywa Kawaali ow'Enkima. Kawaali. But isn't this Amatojo? Amatojo kiri mu lwaffe. No, you can get yinza okufuna Omuganda amanyi Olinyankole n'akiteera mu Luganda. ate batadde bagambye Kawaali. Bamuyita Kawaali. Kakati qualifier. Ante Enkima tezibeera na Matojo. Tezirwala. No. Honorable Bigombe yalwanye nnyo na Betty n'asobola okununula bannayuganda abatukwatibwa mu Mayenema nga batwalibwa ng'abayeekera abaali batwaliddwa ku byeyo. Bakipronouncing batya? Myanmar. Siraje tofaayo nze jjajjange naye yali akimanyi baayitangayo Bama. Siraje abadde atumaze gwe totegana kozesa linnya kadde gamba baabadde Bama. Zambia Hospital bali mu kujaganya nti banaatera okuweza ssente zibaluwire ez'okukola cancer ward ku kizimbe ekyazimbibwa Rotary era nga Rotary yakoze kasarani nefunamu obuwumbi 2 n'ekitundu. Baziranze dda. Yes. Okay. Last year bafuna kamu kitundu kati babuzayo kamu kitundu naye omukolo tugwabaddeko minisita yenna wa gavumenti nga sente ezo bazirangira babadde bannakyewa n'ebibiina ebirala. Kati baminisita wabadde obaagazaaki okuwaayo balance asigadde. Sebo ani Rwomushana Yunusuf Kasirivu lawyer Yunusu yes. Alina okuba nga mukwano gwa Siraje ono kuba mukwano gwa Kanaabi nnyo abantu ba speed kaba naaludde nabo. Tubadde naye mu kooti nga pro bono lawyer kati nasembayo kumanya nga ali Busiya simanyi bwakya. Era abeera nnyo side zeeyo agambye sebo ye ali ku simba ey'amanda eyaddayiro. Zakugambye ogira ebiseera n'ogateeka ku musana. Era Yunusu y'omu ku bantu abankalubirira ennyo taweereza WhatsApp aweereza SMS eri enkadde. Era mbandi awo nga ngambye nti waye wuliriza BBC ku shortwave namba gundi essaawa zino nengane kakati Yunusu shortwave ani akyamanyi shortwave. Ekipya ekiri kati nese bakakasiza yakozesa y'amaanyi. Ekipya ekiri mu byenjigiriza nga kigenda eri abazadde naddala. Abazadde balina okwesiba enkuba 2 kati buli muzadde alina okufuna tini namba ngera school fees azisindika mu URA nga kwezi enkola ya ifris. This is the Siraje. Ekintu mwachi misinterpreting. Kitereze. Soko amplifying ekyayogera. Ora ononye mwetima. Enkola school fees URA through ifris. Ampuliriza awongenda kubawo disclaimer. No. Bagenda kola batya. Ebirowoozo by'owulira mu program eno si bya Radio Simba n'abagindukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza. Anti Siraje yaga nga bw'ali e Congo yawanga amawulire ga mirundi ebiri amalungi n'amafu ale bano n'abagamba mugende n'agasoboka mafu kakati wano waba akusomera sige mafu agasoka ge gaba amatu agakubige mafu bagasomamu bali bagasomamu anti ya amafu ge balina okupublishing eno amalungi president gatunula mu kakati nawe nakubadde school fees Uganda Revenue Authority and ifreeze kaka ifreeze nayendoza nti yavati ampuliriza ekisooka nti whether I agree or disagree with it kyanjawulo naye universities zaffe oba gwasasula biru y'amazzi Rwomushana sente zosasula zigenda buterevu mu URA ekyo kimanyi bw'oba osasulira passport bw'oba osasulira driving license Amazi I don't think because okay Amazi I may not be sure Amazi they have their own board
You are supplied by water and sewage. Bazikwata nazo zigenda consolidated. Naye at least manyi nti bwoba osasulira. Is it government revenue? Okay. Bwoba osasulira connecting ku national water. Buterevu URA. Bwoba osasulira connecting national water, okugula passport, okugula driving license, kati n'abasasula school fees za university bwe basasula public university. Yes. Bwe basasula kati Siraje kirimu eyo spirit government eganti zonna zijje zikuŋŋaanire wano zawoomerera. And by the way abantu beerabira ne eyatutwala eyo yali Jennifer Musisise Makula. Jennifer Musisise Makula bwe yajja mu KCCA ng'avudde mu URA nga corporation secretary, bw'atuuka mu KCCA n'asanga nga akaunti za KCCA eziwera abaabasinganga emisango baziteekako ganishi oba gani ya kikula kyeyo kati nga baziteekako ganishi nga tozijjaayo neyeesanga nga tasobola kukola mirimu naga nti omuntu akoze atya. N'ayogera n'aba URA naga nti mwategedde nti njagala tuzikuŋŋaanye through URA ng'era baziyisa mu URA kati gye namanyira nti the constitutional order you can't attach the consolidated fund. The government collection account oba the consolidated kati n'olwekyo zaayitanga direct ne bazuula nti KCCA yalina sente nyingi ezaali tezituuka. Then subsequently finance ne regularizing ne ministry za local government endala zonna zikuŋŋaanye nga zijja direct mu center. Kati ne bamala ne ba mainstreaming. Bw'ogenda Mulago mu hospital bw'osasula zigenda butereevu wa muganda omusinguzi mu URA era bwa reportinga tax collected nezo zibaako ze wasasula e Mulago. Kakati baagala gattako ne school fees za secondary school ne primary school bwe ziba jezi nti nazo bazisasule direct. But for public schools? Of course for public schools. Merits zayo ne demerits ne purpose tunagidiscussinga ne Siraje kyembadde njagala okucorrectinga kyekiri nti through ifrisi tini namba agamawere gabadde mu wiki mu lupapula ne reportinga joga reportinze ya musasoli yakola ne sekaziwa mu kooti mbaddemu ensonga ekesi bbiri. Omuntu suspect badde banoonya prime suspect okubanga yatta Lwomwa mukulu w'ekika ky'endiga bwe yamaze okulabika nakkiriza emisango nti nze namuteera sejjusa natuma ono n'ono. Naye abantu babadde babuuza omwogezi wa poliisi nti zo emiliyoni 2 zimwateekawo mwazi wa ddaani. Owa poliisi nagamba simanyi kisobola kumanya naye nga baga nti waliwo omwana eyagamba kitaawe nti musajja ne bamuloopa. Kyali challenge. Omanyi Charles mu bitabo ebimu byensoma ku crime actually oyo omusajja aba atukoze bubi bwajja n'agamba nze nakikola pleading guilty oba not guilty yalanzeeko kimu abeera atusse bussi kubanga kiba kitegeeza nti bwe tuba tubadde tuteebereza ayinza okuba nga Charles Rwomushana yakirimu baakirimu naani baakikola batya kati abeera ataminatinze trail ya investigation yabayambye nnyo bwe yagambye nti ono n'ono be natuma tulina okufunayo aga nti abadde mulalu amale abyegaane tusobole okukola thorough investigation okuzuula abalala. Ne history nti mundu mbadde naye emyaka 27 kitange yagisuulanga mu jaasi n'engitereka. Ayinza okuba olwa protectinze Rwomushana nakyo kisoboka kulakitobereka omusango omulala because also Siraje omusango gw'omisinga awo omulala nti oyo bava mu kooti ya Kisekwa gye gwatandikira nga bali ku apiirwe wa Ssaabasajja kati ate kooti ya Kisekwa yasaze omulala ogwaba amafumbe ne bagamba nti oyo avueko nti amafumbe gabadde n'obukulembeze obukyamu okumala emyaka egy'omuddiringanwa kyenkana 1000 mbiro za nkya kati nze natekinze interest mu musango gw'aba amafumbe not because
nina ne kyemmanyi kuba amafumbe, but because guli ogwendiga gwavaamu a high profile murder, someone should take interest mu guno gwaba amafumbe. Of course, ekisinga obukulu. Where is it going? Ekitebe kyabwe ekalu 10 bazze mbadde saagala ng'okuse kiwanda badde otunuulira kiri nti bw'oba nga balumba cultural institution oli jjukira nti oli ayakuba amasasi n'engeri gye bamukwata oli ali ku siini tu n'engeri oli gye bamuwa meddo ngamba yaya walogo wa medical function sagala genda mu detail because omusango guli mu court naye jukira walogo wa wachi medi nga tewali na ceremony kato yosoko mutereke then katwanu abomulala agamba nze natemula olwokuba olwa culture you get it's an attack on that culture bwekigendere maaso ekijja bino webituuse bitandise okutami what they call narukalala when you are fighting Islam olaba engeri gye bagirwanyisa nga balwanyisa narukalala nga balwanyisa Islam. Of course, for me it's of great interest. Era twandibaddeyo ne ba private investigators aba taking an interest. Nina we nali nsoma nga oli bamusalira ne bamuconvictinga ne bamuteeka mu kooti, naye eno neesigalayo private lawyer agaana aga nti omusajja ono newankubadde obujulizi bwonna bwalaga yeye ne karakita ye eraganga ddala alabika yeye, nze nkyayinamu ki ogwa toma. Nasigala nga investigating oluvannyuma lw'emyaka 15 bagenda okuzuula nga si ye yakikola naye lwakuba nti all circumstantial evidence zaali zimuteeka ku scene of crime naye nga si ye yakikola, bagenda okuzuula nga yakikola mulala ate nga oli amukwese. There is a one page goba sentencing okutta omuntu after 20 years ne bazuula nga omuntu gyali bakamute emyaka ngenda naye nga evidence yonna yajja overwhelming baga nti yeyo yennyini kati simanyi oyo kati ebivudde mu kooti ebisembayo musango gw'omugenzi Katanga gwadde gukyawulirwa wiiki eno era yakola DNA yaleese obujulizi bwe bulala agenda kudda for cross examination naye nga documents naddala report ezimu yadde tubana supplying ako ba defense lawyers kati ezo zigenda kuddamu bamalirize agebweru mulimu Russia nga tonakubaga abadde mu kooti ono member wa parliament ani Mawanda mukwano gwamu Piero gwamu omanyi Aisha Kabanda yatugambye bulijjo olw'omushana yeekwese kati bamwambudde kati bamwambudde twamutegedde takiddangamu kakati tuli mu mawulire because simanyi obagaleeseyo lwattima agaki so Mawanda yafunye beiru na banne ate agenda kutandikira ye statement ye agenda kutandikira we yakoma kati njagala kunoonya yakoma akola ki kakati ekyokubiri Mawanda yafunye beiru ogattako oluvannyuma lwa tweet okugamba ndi musajja wange mumusibira bwerere mumusiba kubanga nze si buli omuntu ayina okuyingiza omupiira mu katimba waliwo abawa katizi wankubadde gweyingiza ebyo kati ogwokubiri Nandutu Agnes Nandutu y'omu mu bayaniriza Muhoozi Kainerugaba ng'ali ku mukolo gwa oboth nga ye mugenyi omukulu CDF nga ye mugenyi omukulu ku mukolo gwa minister of defense but Agnes Nandutu yamwaniriza katika tulinde tweet endala then DPP withdrawing omusango but the two president is addressing a gathering parliament. I think the CDF is addressing also na gathering two different regions. Baba mutenga dawo no sebo yakulaza ali effective ono wa Twitter ndi musajja wange mumusibye wa bwerere naye era
I think waliwo the big one. The big thief. Mwasoma na emyaka 3 mu mukaaga emabega. Nobbe motoka ya Gilud. That's incorrect. Abatugamba. Wabbe motoka ya Gilud. Kesi ya musajja wa Charles mulimu elements 2. Ani? Nti mukese emu bavunana ne Mawanda. Ne sali yesali already replaced ne PS. Then ono bakwata ne baddamu ne bakwata bagamba nti tewali yongeri jimusobola kunvuna. But you see Kibazo on that bail ya million 3. You see, remember Kibazo contested it. I think that's too high. Very really bail. Of course ebere setting a precedent on exclusion. Kitegeeza nti ono bwe bawaddayo Mawanda ya 3 agasobola. Nencha bagenda kwata Kibazo ba Siraje. Bamugamba 3. Nga yes bamuwadde bail naye nga effectively bamugambye togenda. Bamusaba nyingi nnyo okusinga bano babemupi nga ate already yafiiriddwa n'omulimu. Yes. Kati Ukraine ne Russia wicheno beyo nga Ukraine eri munda mu Russia bawanyisiza abasibe ab'omuwendo 203 buli muntu bayagala babateera bamaze okubawanyisa. Chapter neggwa emundu zikyakuza emundu esengayo bulungi ya Amerika yakubiddwa mu Russia. I mean enyonyi yakubiddwa oba yakurashinze yakubiddwa. Kagame wicheno agobye the most top officers 19 n'abala 2 simanya oba eyo qualifier gyogambye most top ntuufu negamba yagobye top officers oba yagobye officers who are on top of the top. 19 n'abala 2. Ampuliriza Gasimbagane tomusiimako Siraje webali ukula kutya Siraje alina galekayo. Simbagane ne bannamawulire Radio Simba. Siraje njagala kutandika na Gulu specifically. Take away yo okuva eggulu gwenga Siraje Lubwama kyoga nti owaye nti olukiiko lw'eggulu ABC ze highlight zange. Ekisooka President 7 yagifunyemu yabadde parliamentary sitting ninga eringa laleyi. Siraje otegeeza kisebo eri yabadde sitting ya legislature. Nga waliwo ababuuza na overrunning ne speaker yomuleka awagire nagati ono yangambye wamugambye modo sintuufu kyekituufu ekyo nakitabu kikino kinawandi yabadde speaker yenyini president ng'ebintu babiddamu not through the speaker but directly to the president. Ne baleta challenges Siraje damu statement eno yabadde ki political rally ya campaign rally ya President Museveni mu northern region. You are the takeaway. The second takeaway nti omuntu wa bulijjo yabadde asongwa okusemberako gyoyita galale bamugobedde wala abadde ne TV zabaddeyo. Yes, exactly. Naye abantu baagala physical appearance ng'ekintu okireeso tetukireese wammwe bonna ba security yabadde tight ebakasuka eri bangambye wabadde baraza meet your MP wabaddeyo ne bagenze ku radio ez'enjawulo bangambye ne bakola lituwa mu bifo ebyenjawulo enguudo projects era ne bakola summarizing nti Gulu is very organized ina structures enguudo ennungi ne biki ne biki. Of course agende Gulu kati Siraje kangubulire nze ndi mukyaze w'eggulu wa Lulango. Gulu is, I think, outside Kampala now the second city that I visit. Bw'obeera nga okyala Gulu ng'osigala mu radius ya kilomita 3. Gulu is amazing. Radius ya kilomita 3 sikwe kuva ku City Square okutuuka mulago ndoza ziri 2. Mulago ziri 2 obeera bwayise. Yes, bwayise is 3 kilometers.
Bwaise actually is miles, yeah. Kati kitegeeza nga Mulago is about kilometers 3 Mulago wano. Oba ojjira museum. Okay. Now nazipima. Now bwobeereyo ye radius gy'okozesa Gulu is amazing. Neffe banoktaano bw'otuuka ne weetooloola n'olaba Gulu. If you want to see poverty, move a radius be after 3 kilometers of the city in Gulu. Gulu city streets ziri meticulous. Neziri mmeka ndoza luli ekiro naye Rwomushana agenda kumbuuza nali mbalaza ki naye twazibala streets ze Gulu nga bwe zikola bwe zinyirira. No, there were 6 ng'ozibala 1 2 3 4 5 6 nga ziri paved, zirina amataala, zirina nga ziri mukaaga nnungi nnyo naye radius ya kilomita 3. Nze nagenda ko Gulu ziwera ngoli kuva ku center mu Nankana mu disi munda municipality teweza kilomita 3. nagenda ko Gulu ngancha reporter wa Daily Monitor on assignment. Agwe wagenda mweri eyedda njogera ko yedda mu ndala bwe ntuuka ne reporting mu barracks ne bangana omukulu genocide yaliyo ne bagamba ndi wano presence negenda singa sibabulidde nawe ngenda kusula ngenda okuvaayo kuli ekyeggulo nensanga akachiiti wansi w'oluggi nga bangamba waliwo representative wa Kona ayagala okwogera nange nga neewuunya ani yamugambye ndi wano nakubira Kyaliso Nyango bo nangamba yogera naye tulina okukubira ku security era bwe bantwala mu bifo nga 5 nensinkana the last man I talked to enkera saasulayo. Okay. Wabadde omaliriza eri atugambye mbadde nje nkuba olwali ku Kasirivu Yunus nti Yunus Kasirivu akyaweereza SMS olyangaye nti sebo wegendereze the world's most thorough intelligence system eyaba Israeli. They are not thorough. Tekozesa SMS. I mean tekozesa WhatsApp. Tekozesa nze ngambi. Baba kubanga bye base. Asagala tugende mu bye naddako kwogera mwe temujja kusobola program ngambi ogedde. Naye oleaga nti sebo bakyakozesa SMS. Maybe they know something we don't. But Siraje otwadde take away yokubiri nti bagambye ekibuga Gulu gali kwoleka. Yes. Ekyokusatu challenges ezo babanga ze batadde 36 kitegeeza nti bwe bagenda mu regions endala ne basanga nga zifaanagana ekyomugaso kyasobola okukola kuzikolako mulundi gumu ezitayawukana. Ekirala nti balina okuvaayo naddala mu Krisobole abuulire ensi nti charges teziriwo ezikuba at least gundi yayogedde padium gibafunye Dr. Abede Wanika nga bwogibalamu teri exorbitant nga abantu baadde bakola ki bakisuubira. Ekyokusatu bateekewo regional leaders nga ba mayor ba district bagatte ebintu ebyo bafune report nga mu region eriki erimu obutaddirira kuba kino Siraje eno sebo yabadde sitting ya parliament oyagala bayite chairman wero C5 aje mu sitting ya parliament area MP balina okulaba kwatagana ne local leaders ino babadde basanyufu area MP sebonze ayogera n'abe Gulu omanyi tuyina obufo bwaffe bwopimirako temperature abakakanyero babadde basanyufu abantu basuzeewo bijeezani nyingi Siraje amazima gali nti zabadde across board ezabanene ezabatono abaagala okusevinga bwe nkugamba nti MP yasuze ku kakanyero ekyajinga emitwalo 5 nze sisulayo 5 ndaba Rwomushana antunuulira kati bwabanga MP yasuze ku kakanyero tombuza ani era lwaki natekinze interest ekyokusatu but night life ye Gulu you yafunyemu. Yes. Night life Gulu you yafunyemu. Ekyokusatu
akanyeebwa right honorable speaker kayateze aba parliament kabadde kazibu okubuuka nti sente bazitaddeko nga n'omukolo tegunnatuuka ziri ku account nga it is you okukkiriza bazisaleko oluutu ejja kuba oli absent oba okukkiriza ogende okola accountability y'essente zo ng'abamu bazitaddeko nga balina n'amabanyi amanga balina sente zabadde ntono tetuyinza kubeera nga tewali ntono ku sente za parliament wonga nti MP yasuze mu hoteri y'emitwalo 5 okusinziira ku ziba abawadde tosobola kugamba Yunus Kasirivu akugambye nti bwabaddeyo ababaka 3 out of 520 who attended parliament in Gulu nti yayagala n'ekyo kyogereko nendoza nakyo nti wabaddewo loloko nendoza ne Kampala ebisatu ku bitano baba bangi okusinziira ku ntebe zetulaba wano ntuula zaabwe Kampala mu plenary batera kuweza y'ennamba ate abamu bataddeyo excuse zinafiiriddwa nze ndi mulwadde so tolina bw'omutema ssente ze beewoza ate kati gwekya ssente ogeze mu kyaki nedda kyekimu ku bintu bebadde bagamba nti basaasaanyizaako ssente nnyingi marayo n'ekyalumu oba tunadda ku kyalumu Charles Rwomushana your takeaways so nakugamba bwe twakyogera ku wano ekyogenda Gulu ninga program ya Gulu 1 mukulu Museveni agenda kuba addressing ate wabakana ekyo wankubye oba kukkiriza ekyokubiri nengamba balina okukyalira sale ekyo ninabe nagamba balina n'okugenda nabagamba ku balaza weekend nti program eri official okukyala ewa general tekuliiko program jenina eyange kuliko okugenda okutuuka ewa general ne bakyala nkono gwange baguma nangamba nti kyamaanyi okugenda ewa general president mulamba yavudde eri naye ate nayogera n'amanya yakugambye bayinza okukansolinga visa yokudda mu Uganda ne bamuflyinga ne bamutuusa eggulu ayishuwa nti yaflyinga bwentebereza because oyinza okusanga requirement yali nti alina okugendera waliwo emmotoka enjereereza alitakutya n'agenda kakati parliament okugenda eggulu president gyakyadde president omulamba bw'aba akyala n'akyalira general ate mmwe yongerako mmwe kakati era bakyadde ssebo ne batuula ne beewombeeka nakugamba ezo program bbiri ziteeka kubaawo one mukulu Museveni to address them ate kisoboka ate tu balina okukyala ewa mukulu saye so the larger issue so that is what the program was about. No, the larger. No, let's analyze that. Let's analyze the larger issue. Bwe tunulira Congress of United States of America, ne speaker waayo, nga bagenda somewhere in California, nga waliyo general, bagenze kumukyalirako. You look at it. Nga general taina kifo kinene mu government. No, the general of the Marines. Nga the parliament, the speaker yagenze okumukyalira. You see, kyandibadde nti mukulu kere bakandwanaho ategedde nti speaker ali mu Gulu najja mwacholi in najja kwacholi in yes na salutinga speaker jali not the other way around na appointment not the other way around natula wali ku lobby not the speaker veya jamu na speaker na mwero kaminga na mbuza yagala okumubuza not the other way around in kati parliament ne speaker wayo bafuna wa boda agene nga abalangirira tuita wano obo bemboko bakolera wa gwe abemboko bayindi badi bakubamu anti kati bwana waluka nankanike yatuwa ne katubuza ano mkwano gwo kakande etali chale uwe yatuwa kapini ngeno okuya nga kumbe ebyentebe babiteka mu Luganda ono wagugo egaruzo kakati eri pin tezikola so gweno kosa wa boda so in other words I'm looking at Uganda's sovereignty eriwa because parliament is about our sovereignty
Yes, so mukulu kere bakandwanaho nga ina programs of northern Uganda, security, poverty neberala into abadde bya peace byeje parliament yandibadde muyita to do accountability. Yes, not to go and thank him or go and beg him. No, thank, because let's begin with the other positive one. To go and thank on what report. But you know, Kwango in a report from Mukulu Kere Bakandwanaho causes public funds. You should be having a report. Remember, Mulimo Gwaina is civil. Presidential advisor is civil. So Ganta again reporting our CDF. I'm not very sure he would report the CDF. So in my view, having issue nenenyo, but the other larger issue yemkulum 7 GRS. First and foremost, programs za NRA occupational nakaba ozitunuliranga amawulire jegalaga. So bobo tunulira mukulu Amonga mchala Amonga yabadde akola ne parliament ye ne Museveni media ani gwe wadde coverage, because that's also very critical. So olabanga media ewadde nyo coverage mukulu Museveni, and the narrative evayo is about the war in the north. So mukulu Museveni agamba yes, northern Uganda in emirembe, but emirembe agirese is amajege. Now we need to audit at what cost, because you see yarese issue endala of the post-war economic recovery. One, there is a document before parliament. Yes, because there should be a document on post-war recovery. And you remember, and we wrote a document. Richard and ne Professor Ogenga Latigo. We wrote a document. Mukulu Kalibak and one on Ajitwara, Natua Brigade Oketa, Major General Oketa. Then, Yevamu PC something. If you have a piece recovery, there is a substantive document. Been adopted by political leaders. There, of course, ya fear but there should be a document. Nga mukulu kere bakandwana or any other person jebaleta parliament on post-war recovery program. And the Kakadia mukulu Museveni yagamba you thank my army. Gegalese era ne bagende wa General Karibu. So we need to look at the cost. But the larger issue of Vudeyate is that Blivantu Chukumi was sinkana Bantu Nkaga Bavu Kufa Lunkupe Ichigambo Lunkupe cha Uganda Itumuri abangako bavu Buganda, you don't have those poor people. So temusobora kubana chigambo Tuita woku Lunkupe Baita bavu mponga byoya oja kuchufuna. So but the issue is chigudde mpereze chisinga ku mponga byoyo kakati tulina okukola study northern Uganda webera politically conscious ngerwanyisa omuzungu, because northern Uganda yagana omuzungu. Northern Uganda efuze it has produced heads of states etc. Yaliye immediate. You can go in the entire northern Uganda and preach in English. True. Yes. So the role of the Catholic Church, the role of civil society, or our population waliwo yaliye tuse. Because waliwo yaliye tuse yafuke Kiziberi Museveni. That's why you see their civic consciousness was high. Chovora bachali changu within less than a month okubaga semogererwe tugenda naye northern Uganda yona nemuwa okubaga kakati semogera lese Kiza Besije nga ne Kiza Besije tebamumanyi naye ne bakola ki naye ne bamuwa. Now kat NRA yali yino okukikutula, and so I would want to say that 60% of poverty teva mu lutalo. 50% of poverty is deliberately induced. And model in ereta submission. Because we have done intervention programs. We have done in northern Uganda reconstruction program. I think 1 or 2, 3. We have done in NUSAF. NUSAF ndoza hagenda mironde enda. We have done interventions nyingi. But zonezi bade kulwacho obwavu buli wagulu. Do you know why? Because the elite ensimi bwezutuke elite bavayo
ne bazikomyawo e Kampala. No bavaayo isi omunorthana bwafuna sente tasigala mu north from someone from Mbarara Rukunjiri bane bwe bafuna sente wano from the consolidated fund badda mu kyalo. They got to put projects in the village. Chola azire trading centers. In the north botwala yo sente all the talent ojigobayo. Chovola aba omwa abye mpola ajja Kampala. Na yabye nnyo agenda Canada. So you have got abana abasomye from northern Uganda but who are in the diaspora. For them teba investing and it is deliberate mukula akimanyi nti results yezivamu. So wakoma okubeera abwavu then their land will be available. And indeed their land is now available. Now yalese kino kan malenda cho olwakadde nti Busoga because Mukulu Museveni addressed poverty in Busoga, addressed the sugarcane plantation agriculture in Busoga but in Gulu. Yes. Yavumiridde ekikajjo Busoga. Busoga. Nakibatamya atenga yakibatamya. Ekikajjo kya Busoga teyakivumiridde Busoga. No. Yasazeewo akivumirire Gulu. And that must be deliberate. Now, kakati bwoba otegeera bw'omaze okukimanya nti ekikajjo kivaamu obwavu. Indeed mu Busoga ekikajjo kireesa obwavu. Kulwaki okireeta akyoli? Noleeta Amina. Yes. Because he's introducing it in Acholi. It's going to be Acholi agaraji covering ne Chikajjo. He is introducing a Chikajjo in Bunyoro. Even when reports the government botema Budongo forest up by 50%, Bunyoro agenda kubeera desert. Agamba no, go ahead with the Chikajjo. Ekikajjo ali akireta ono mu Buganda and me Mabira. You remember? Mabira ne wabera resistance nagamba no Mabira mugijewo njagalawo ki njagalawo ekikajjo. But is the same person now who is attacking ekikajjo. So now conscience yegamba nti ekikajjo at a small acreage has a problem for the population. Charles twali naawe nebayo omukugwasuubulira mu byobulimi. Natuwa impact on the soils, yes. On the soils. Actually, Mwami Museveni tajiwana abantu yabagamba ku the economics in terms of the economy. Ne impact ne yo kuchijjawo kati. You know kulimenjaga nyingi nnyo. So the you see, if you are talking about acreage, what are you going to do with northern Uganda? Yagamba agenda kugoba abantu, agenda kujja abantu kutakateka ekikajjo. Is what you are going to do? Because the now therefore let's do a post-war babanga yagala mirembe olutalo lemo okuddamu batanti kati goyogedde modo zaabwe zakyuse Anita Mungi yadamga nti nawe 4 acre modo gyotuwa wano yanjawulo wano tulina akataka akawera okusinga eri gyowa 4 acre wano 4 acre tejja kukola namugamba shut up. Yenga Anita Mungi agamba ekaki yaga nti tukozese nyinjiko 4 acre modo wano tekola. Yeah, but you see for Mukulu namugamba stop confusing my people. You see for who and what products. When we are addressing that problem, cho ino kusoka tekwa addressing is marketing. You don't begin with ensigo na kuteka mutaka. Charles, we've had that discussion. Absolutely. And we've had that discussion. No muntu omu. You know. Natugamba omulundi guli natugamba yaga bansigo. Era yampita wano. Nenvuga emmotoka. Nze sagenda Gulu. Nze sagenda Gulu nagenda wano kumpiko. Sereni. Namunkekeera. Nze nagenda mpaka nangamba nti aha luli wangamba. Nti sina impact. Nti neka kati oli ku radio gamba abantu nti Kasooli adibye yamuleta kyalegero kugamba isi ona agaba nsigo ngaraba nti balina nimero ye discussion yali egg on the cheek aga nti osobola ku marketinga kyotoyina aga tubirime tubere nabyo tudiringe ne problem too nti tuina production. If we've won the production challenge, let's then go to the marketing challenge. You see, I was resident ne muganda wo bwemutali makambugu aga nti ye kati abanoonyeza bulimi bya factory ya matete ya mulema
ugeno cyambya industrialization and export ngatasobora kumarenya factory kamata cooling plant kakati I was resident district factory amata ne cooling plant byanjawulo yali konake yateka ko kaga na kujamwe muzigo I was in RDC Padel and this is what I observed. One, ofuna traffic jam of Waraj from Lira emoloka ezitwala bagita lira kugazigende acholi zikora traffic jam. So around the trading center Mwenge you have alcoholism abantu Mwenge go bakutula echo kimu ekyokubiri kagato omwenge gwe gukora economy nechazo ludo gende Gulu. No ngamba chenalaba I'm not talking about Gulu, I'm talking about acholi. Yes chobona ogambe after 3 kilometers olabo bwavu kagati ono the family the house nena nentuka eri wamganange Regan the household osange ine mbizi ono muchala because you see most households economy yebyalo ebera ku muchala it's about the mother so either bebera binyebwa the peanuts era binjinyeyo yes the peanuts and pork olwe bala. You get now kakati babade bayinane quotes and quotes wild mangoes ngezo bagenda bugenzi ne baginoga mu season so chovolaba omulalo bwajja ate naleta o dynamic indala ngona amuwetaka omulalo na amuwente maybe after year kati ngabo utunde ente at once no jija mu million bidding it's a big harvest so kat as the models you know kusoka no tunulira and you organize the community around those models. You see ne mu Buganda it is easier kugamba abantu nto mwanyi telimba now but the Baganda have been with coffee for very many years but you know experience there is a marketing system there is but anyway the larger issue in northern Uganda is the post-war. Actually I'm not saying the post-war because the war is still on. Echale to olutalo in northern Uganda has never been addressed. Ye mukuru Museveni agamba bwempa mao obwa minister for justice for justice bwempa owinyidolo chief justice the actualities balabanga they are now included. No, there must have been a reason clutch population ya sustaining olutalo for more than 2 decades. There must have been a reason and two you have even not defeated it. Population etambuze chigere negende Central Africa nekola yo camps nebera yo is not a simple population. It's a very resilient population. Now kakato ina poverty no bwavu bukulemye for 30 years you can't chase away poverty. You get for 30 years katuolowoza kwa affirmative action on Karamoja on education. And these are guys abakwate mundu. So therefore Mukulu Museveni is a disaster and parliament yandi bade muteka ku audit. They should have gone on but they clapped. And because of Arwade, they should have gone on an audit. It should have been more of a conference. Noga nabanange solo searching tukoze tutya norutale mo kudamu what do we do about northern Uganda kuba West Nile because one you don't have bridges. Karuma bridge muna atera mu rugale nepa kwa kibangambye rufana nabo binyo anti pakwa kiyo Karuma bridge at least baganye ebirolo kuyitawo but pakwa kirufu ate bakirize ebirole atwandigenze tutya anti you see you know that is the disaster. Now the activity yabadde nnyo mu northern Uganda by MPs ogenda mabara. That's why there was more activity in the night than during the day. You get they should have been somewhere in the wilderness mu northern Uganda watalitaka nebatura and they look for a solution. Sibya kuwira speeches sibya kwetika bimuli byobadola ba kugenda kuntana omunebirala no because chebakoze eri obulimba bwabwe bujja kubalumba nga bali mu tulo bamalewo nga bali abafa bali mu camps abali mu Gasimbagane-Rwomushana-Palamenti the lighter one the politics Siraje the lighter one the politics nalabye rumu nalabye nga alete ekirowoozo kye and of course abantu bawano memory yabwe eri very short lumu yani dala Richard Lumu ekiteeso kyasaba alete ekisooka si kipya FDC
bwe yafuna ebizibu obutakkaanya bwe bawangula General Gregory Mugisha Muntu group ye neewulira nga eri uncomfortable mu FDC ababaka ba parliament mu nature yaabwe ba creating a loyalty amongst themselves abaliyo kababere be NRM kababere ba DP ne bwotuula nabo akugamba nti Rwomushana we NRM at least ye mulungi kubanga bwe buntu bw'omuntu omuntu gwotuula naye gwolaba kati nga tebaagala baveeyo ababaka and mikono jange abasuubi tebali wano baatuula nga bagamba FDC tegenda goba wini ne balayira Rwomushana ono amanyi ayinza obutayogera mazima naye ne balayira ko athinka waabwe muganda wange balayira nti FDC tegenda kugoba winikiza yoga nti tugenda kukirwana nti pate teina kubeera na buyinza obwo omuntu omwe abaawukako Ibrahim Semujunganda abagamba nti nze tetutambulidde wamu kwekyo. I was defeated at the presidential elections in FDC but I'm still a member of FDC. The party. Era ngenda kusigala nga member wa party. The other one, the rains have beaten us, zikakanye. Era ngenda kusigala omulundi ogwo. Group eyatuula ng'esalawo nti luno olutalo tugenda ddulwana. Bagenda ewa Rebecca alitwala Kadaga mukwano gwa Siraje. Bagenda ku trip emu. I want to be as callous as this. Ku trip eyo mukugenda winikiza ye yali asitudde n'ensawo ya Kadaga. That is how mortifying it had become. You understand what it means? Leader of opposition asituliddeko speaker ensawo amugamba mama. Why don't you put it the other around? That the leader of opposition yazika kwensa we speaker. Naye ne bateesa ne bagamba nti tugenda kufiirawo. Medad Segona ne the legal guru now ne batuula ne crafting etteeka. Ngaga nti we are going to respond. If DC tegenda kugoba wanwani winikiza tegenda tutuulako. Eri baba defeatinze mu election naye wano tujja ku respondinga etteeka ne bali draftinga etteeka eryo kye lyayawukana ku malala lyali ligamba nti parliament ekibiina ekivuganya mu parliament nga bw'olaba kweyala ekikulembedde tebagamba nti tekireetenga ani lope naye bwe kinaaleetanga amannya ga lope mmwe abatudde mu parliament mmwe munaalondanga ani ne mulondako omukwaga amanya. Justin Kasule Lumumba n'aba NRM naka where is this going? Omulundi ogwo Semujuye yali chief whip wa opposition ne bagamba ba Kasule Lumumba kino gye kiraga obuyinza bagenda buwamba okubujja ku headquarters za parties budde muki mu house. Kitegeeza nti nange sigenda kubeera na buyinza nga Justin bulonda government chief whip bulonda ba chairman ba bukiiko bulonda babayita bani bano ba commissioners obuyinza bugenda kudda mu parliament. Government neyegatta n'oludda oluvuganya then FDC the leading opposition nega kino tukikuba. Etteeka eryo lyafuna quick access lijje mu parliament. Kadaga bwe yagenda gye bamusitulirako ensawo ne lijja nga Yakobo yaaliwo ne balikuba ne balyogoloza speed out. Kati bali kye baakola Kadaga olwalinnya agende ne baleeta erinnya lya Betty Awola Chan. Bwe baleeta erinnya lya Awola Chan okukakasa nti etteeka teryali about the opposition kwerondamu. Bwe baleeta erinnya lya Awola Chan nga Kadaga taliiwo ng'eno Segona ali mu kudraftinga tteeka. Bwe baleeta erinnya lya Awola Chan olanya n'atunula kwa Chan olanya n'atunula kwa Chan nakkiriza
Nato yali achani. Ayo simanyi olanya yebo bamuwa he consented nakkiriza. Kati ne kabeera mu njogera ya feno baba baga kakoze eki kaweddemu kati nga mwaba crafting etteeka muba mulina di craftingira the next legislature, the 11th parliament. Singa baganda banga bali ba crafting etteeka omulundi ogwo intent yaabwe yali yakutereeza bandigenze maaso. You get it? Bandigenze maaso ne baleeta etteeka so that the next legislature bwerijja esangewo etteeka amendment mu Administration of Parliament Act. N'olwokuba nti etteeka lyali aimed at rebelling against the firing of Winnie. Bwe baakomawo ne babaga nti olanya yakkiriza Dawola akyani baasuula mu kasero. This time round, Lumu falling for the same script. Naye yazze. One, the excitement right now is the state might support them, but the state would also be putting itself in a similar crisis. Siraje. Olese winikiza. Crisis ye mu FDC oyinza gigeraganya ne ya Honorable Mpuuga munupu. Actually, teyatuukawo Winnie because she was a lot more calmer and ye Winnie abasinga okumulwanira interestingly tebali na munda mu kibi but nempuga bamulwanira abawerako tebali munda mu kibiina kye abamulwanira Winnie bali bweru wa kibiina kye ate ye Winnie ng'omuntu nga yagala kwe presenting nga good girl. Of course chekiri ne ku boy kati onayo Mpuuga naye ya drafting nze lino alina legal experience ya myaka 14. I don't think ayagenda ku drafting anything. Ani ya drafting. Tanaba ku drafting yasabye leave agenda drafting. Unlike Segona we are drafting nga ina experience singa kawo emyaka. Ate yalina good legal brains behind him. Nibakola ekintu ekyali thala. Yakola ko ku consultations eziwera both mu opposition ne mu government. This time round Lumu alabikanga atalina backing ya at headquarters ku draft yena wa spokesperson yavudde naganti tetukimanyi tekigenda kutujjako obuyinza tetuki kati first of course the first response ya ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna. Yes. And let me say this, kino tekiri Uganda yokka. Waliwo contest mu nsi yonna wakati wa party headquarter n'abatuuke n'ababa mu buyinza. Bali abannannyini party baba balowooza balina obuyinza. Bw'obeera mu system ngeya South Africa ngeya Bungereza gye mulonda pate esigaza obuyinza bungi kuba yo ye determininga oli jotya ku list kuba balonda pate. Bw'obeera wano kyenkana obeera mu individual merit kubanga gwe balonda kati wasigalawo contestation eri nacho wakati wa pate n'omuntu nti ani anajja kiri ebuyindi n'osanga nga pate headquarter egamba nti oyo aveeyo oyo naga asivaayo. The most eminent kati wano Abamerika babadde ne Bideri nga patega nti oyo agenda tuyiwayo naye nga ate alina executive power eri kati ne bateeka ekikono ku Nancy Pelosi ateeke ku Bideri omuliro asobole okuvaayo pate teyiikayo kati eyo contestation eri nacho usually between party headquarters wano twalina UPC between the executive and n'abali mu legislature. Kati eyo contestation ekizibu kyayo kyokka kubeera influenced by the wrong reasons. Kati gist eri wano ku lope current lope eri nti abamu opposition members abatali banupu bagamba nti buli kijja tibaba consulting balinga nti baga nti enja timukola kino luli mukola kino ni bagamba unlike other lopes wabaddewo consultations nji tugenda ku stand yaffe ku kino yeno stand yaffe. Siraje, I want to say also nti nabo siba amazima. Yes. Ne bali abalala bali tebaba consulting. When my friend Nathan Nandala Mafabi was
then my friend was the rope. Nathan yalina omugongo ogubagamba nsazeewo tugende. Yes. Olw'okuba bamukkiririzaamu nti Nathan yali senior, kati basenior banne ba withdrawing. It's usually the character of members of parliament. Abali senior abakunyooma abaga nti ono Rwomushana ali junior kuffe ba withdrawing. Abaagala okurelatinga naawe nga balowooza nti olina interest eba delivering mu power bahanging around you ne babeerawo. N'omulundi guno Joel Ssenyonyi bw'atuuza meeting ze bamemba ba parliament abali senior abawerako obungi tebajja osangayo bahona sewungu mulimu sewungu yandibadde senior nga mulimu n'emikwano gyammwe baga nti katumuwe space ye akole ebibye kati ba withdrawing kati ekyokugamba nti ta consulting all he needs is to have presence of mind n'abeera n'omugongo. Njagala kugamba mukwano gwaffe bwe yakwata parliament lwe ya actingamu nga rope mumujjukira n'agenda ayimirira ku floor ya parliament n'agaa nti tufulumye. Ate ekyo yali mutuufu ya consulting ani? No, bakimusulako nga fire brigade. Ya consulting ani? Yamugamba nkuleseewo temporary leadership is about making the right decisions at the right moment. Nga batafuluma tazina stand nga ina kola Siraje nze jenva ngamba nti leadership is about making the right decision at the right moment. Yes. Muganda affe yayimirira ku floor ya parliament naga nti nze sigenda kubeera wano nga nteesa mu parliament nga bino ne bino bigenda maaso tufulume. Oyo acting rope olunaku olumu yalina yafuluma ng'atunula ku kibegabega alabe yafuna following ne bamugoberera. Acting rope yalese etteeka kati acting rope ne kakati kino nga bwogambye nti abamu tebali sincere abamu balimba waliwo aba opposition abanuupa abamu abatagendedde mu official bus transport nga balinyezaabwe nga tebagala ku kitebe kavule bakole ki babalabe nti bagenze naye of course bw'otunula mu register bajja kubalaba kati ekyo kitegeeza nti already kati wazzeewo olukonko olwa lopu nga kineteeka terinaba kujja of course chance yayo okuliyita muyiiza okuba entono olw'ensonga ne taamu ekoze eki taamu esemberedde. No, it may not even affect bwebanga bali genuine about teeka terina kutunuulirwa ku Ssenyonyi lina kutunuulirwa ku parliament. Drafter chief drafter bw'aba ayogera speech ye kumpi kyalirese tetugenda kukola bwe tuti Gasimbagane ne bannamawulire Charles Rwomushana nga sinagenda mbirango. Just give me a comment. Okay. First and foremost, position ya independents. The independents are members of the opposition. Oh, are they? Yes. Si members ba bibiina including n'ekibiina ekiri mu buyenza but baludda luvuganya olwa opposition mu parliament. Otherwise bandi badde batuula wakati. Kadaga yateerawo basse kikuba entebe. No, those ones baali ba kibiina nga bagobeddwa ekibiina naye nga you see bw'ova mu kibiina nga olikulira parliament if you leave a party but twali tulinze decision ya court interpretation bwe bakugoba ate kakati nga court yali tenaba kusalawo so kata problem we yali nti bali batuulawa n'abateerawo entebe special okulinda so party we kugoba tofuuka independent. Now so kati wetumala okuresolvinga ekyo in this draft but tuteremu ka amendment ako for avoidance of doubt independent members of parliament are members of the opposition. Anti waliwo abalininingi ekigambo lining tekiri mu mateeka ekyo kimu for avoidance of doubt no one independent any member of the opposition shall be abantu b'okunyonyi gardens mwagala phrase for avoidance of doubt all members of opposition shall be eligible to be rope. Osoka notekayo kali akasooka that all members of independent shall be opposition, shall be deemed to be opposition. Then for avoidance of doubt, all
all members of the opposition are eligible to be NOP, and members of opposition shall nominate candidates. Wano mulino the proposal then yasegona yaliti the party tetuli ku yasegona nti nene yalumu ega nti the leading opposition party shall nominate. It will be amended. No, it will be amended on the floor. For avoidance of doubt, members of opposition on the opposition side shall nominate. Then HRR, for avoidance of doubt, members of parliament shall be deemed to be opposition. And for avoidance of doubt also, they shall be eligible to be elected for rope. Hallelujah. So, kakati bwomalo okufuna ekyo. Now, then another proviso. Bwe balonda members of opposition for Yara or parliament votes. Now, once members of the opposition have nominated candidates, they become candidates of the whole parliament. House. Of the whole house, yes. So the entire parliament shall vote for Rope. Because he is a leader of opposition of parliament. Ngao bachikola ku chief whip. Chief whip tebamu voting. Now, then for avoidance of doubt, nteteka ino bari signing era senyo seasons. Gasimbagane-Rwomushana-Palamenti Radio Simba Siraje Lubwama Rwomushana nawe ampuliriza mwenna eriyo omukulu antegeeza nti radio online ebadde ina challenge evaako neddako abakulu mbategeezezza wano abali technical mukulu Francis ne team abali online bakayana nti radio ebuukabuuka mubayambe. Natures nze omanyi mwe mbawuliriza actually of course crazy Rwomushana eteeka yandiriwambidde mu parliament nze ekyange Siraje okwawukana naawe nti nze ndi mu opposition eno yabadde opportune moment okutwala abantu b'eggulu boogere ne parliament parliament ng'ejja eggulu nandi making sure nti abantu b'eggulu bajja not only kitugumu everyone demonstrations bandi basinkanidde ku Kaluma ne babagamba kati abasuubula abali ku Kaluma ab'ebiroole abalina okuvuga nga badda Pakwaki Kaluma egenda okubomoka nga badda Pakwaki bandi balinze ku kafu ne boogerako ne parliament kwogera kw'ekiga abo bandi balinze ku kafu tiyagasi n'emyuka kubanga awo twandipakinzeewo ebiroole mayiro namba mu nguudo nga tulinze ku parliament kujaniriza tuginnyonnyole ebizibu byammwe temugende nga balina okubatwala mu nnyonyi temugende muyite eno naffe gye tuyita Pakwaki nti ate mwe mukima kikkaluma bayiteri wansi mu park anti kati bo abebiroole ababaasi bayita Pakwaki okukoma weno okugenda eggulu n'okugenda erira kati gwe lwaki owa parliament oyitawo buyisi n'ogenda Kaluma ababaasi twandizipakinze ku kafu ababiroole twandipakinzeawo ne tubagulira ne muwogo omwoki ne tubalinda awo era bamobilize opposition. That was an opportunity granted to you. Kati no demonstrations okuva West Nile okutuka mpaka ne bagende Pakwaki ne babalinda ku bridge ne babagamba banange bridge yaffe ne bababuulizaako Pakwaki ng'olina okuweereza emmamba nga bwe gwali ku kkoni eggulewo oluguudo olina okuweereza B52 bomba basooka eggulu kati ab'eggulu bandi balinze okuva ku Kamdin bano ne babaga nti between Kamdin Konakirak ne Lira
oluguudo lubi nti olugendo erira nti tupakinge wano musoke mutuukeko n'erira mujje tugende erira awo nawo ne bababuuzaako embuutu ne zivuga but you guys went to bed muli mu kudiscussinga budget. Who cares about the budget of 3 billion? We should have made it 30 billion. We should have made it expensive. But two elements. Nebo leta abachala be basala kwememo. Yes. Basinkana ba MPs. Abana abalwala kinyenya mutwe. Nodding disease. Bandi bade kuka underground. Ngabaze kuyimba nga amajega yino kubagobawo ngabaze kuyimba ya Museveni we are happy to see you here in Gulu twayimba naye kati gochitegeredde how would you rule this out nti bano bali balina program eno ne bakanya ne government ne mukyala amonga no gamba kati tugenda kubatawanya kataye katukole deal twekala kase wano tetugenda genda. In other words, this was a deal. By the way, it's also possible ntinga bano tebeyombesa naba itiyande bali na issue for discussion kati ndoza Buganda region webanga yeddako tetumanya ddako bagamye mu kwota eddako wonna kati bwe tuba tugenda embali be baasengula ebulambuli ne Buduuda abalina okufuna ettaka eno sayidi y'Ebunyolo eritanajja bandi badde bajja ne basaba ebyapa byabwe abaasengulwa Amataba industrial park angeze Mbale bandi badde bajja ne bababuuzaako ab'oku booda abayina ebizibu mu clearance bebaganya okusoma golinga nabo bajje babuuze ku parliament but we are our leaders. Obayita mu ngeri ya kubuuza ku bantu gabo twababuuzaako ku abebusoga no maize manyi babayingira nnyo mukaso then the what the fishermen bebagana oku kati impact esobola okuba mu Buganda Masaka tekolawo impact kampo basobola bekunge bagikube kiteezi bemupi basulawo mu gayaza mama yingia pole muwandegeya bawunyire ku kizivundu kya Kasasiro bajja kufuna impact oba ku bizinga erigi bagoba abantu ba DFO ne basolozaako sente zitagenda mu local governments ngegabane kawuku awo sobola okukola Kibazo so sorry mujikate ndumye nnyo kozina kola wano ngobugumirira omwana omulenzi toli tumayintoli wajabi bafuliza Gasimbagane bannamawulire enkomawo Gasimbagane bannamawulire Radio Simba. Nina Siraje Lubwama nina Rwomushana eriya ngamba mbuha lero mukyekoze program mwagisigadde mu mweka Ronald Sebo tuweereza abantu balite balabiseeko nina RDC we Butambala okimanyi newly appointed RDC Butambala Ahmed Kateregasira Musazi underlying Ichigamu Butambala it means he's too busy kuzo inawe bikawukumi bibiri binene bya kujyayo kati ate nebe mpibe tuyina nabo ba Butambala anti beba mufula busy Aisha ali Butambala Muwanga ali Butambala kusimba eriyo mukolo chenga ba MPs Aisha ne Muwanga bafura RDC busy ayino kubera yo kubajjawo kati ate ne RDC na yafuka busy because naboje bali busy ayino kubera yo kati okukakana abo tulabika tugenda kugwa dro tubafiirwe kubanga tekijja kusoboka Muwanga kuva Butambala alekeyo Katerega oba Katerega kuva mu Butambala alekere Aisha ne Muwanga nga beba mobilize because Katerega taina future wabanga tabajjewo talina nga bamulemedde taina future Katerega terosabe koro mu mawungu ole yamulonze ne mind yes genda mu basiramu banno
kakata ino kuntukirira muwe modo koze nawe daisha ngafuukula ebigambo nti yantegedde ampuliriza Gasimbagane naye nina Siraje nina ne Charles Rwomushana. Charles, ensonga gye ngenda okusembayo nayo osobola okulondako ku bbiri. Siraje yagikonyeeko gavumenti egamba nti eyagala mu bumalirivu omulundi guno teriyo okusasula school fees mu masomero ga gavumenti at all. Aga nti ne boarding schools ayagala zijjawo nti kasita obeera nga ssomero lya government aided, government owned, teriyo okusasula fees. Nawuliriza mukulu Mujimba nga nti gavumenti egenda kubala ssente zonna ze mubadde musaasaanya okuva ku kusasula ba gardener, okuva kusasula ba lab tech, okuva kusasula ba askari, ba support staff bonna ezibawe. No, bata igosro government egenda kubala. Okay. Ezibawe nti muleme kubeerayo ne nusu n'emu gye mukolaki gye musasula. Church of Uganda nalabye respondinga nti mu mbeera eno nti church ejja kwetegereza eyinza okusalawo amasomero gaayo agamu kugajja mu gavumenti. And that is possible. Yaga nti eyinza ejja kwetegereza eyinza okusalawo okugajja mu gavumenti. Sirowooza nti kijja kwawukana nnyo ne position ekereziya gyeneetwala. Kubanga I know there have been attempts and ekereziya yali very firm bayina disagreement ku mukulu w'essomero. Nja kugeza kulimu bwe bayina disagreement ku mukulu w'essomero ly'e Kisubi nga ministry mukyala Kate Lamaro awandiisa aga nti ono gwe tusazeewo abeere. Bodi y'e Kisubi n'emuwandiikira n'emugaa nti ffe tugambye ono bwe yalemerako omuga nti owuwo osobola omutwala mu ssomero lyo. That was effectively the communication. Nti owuwo gw'oyagala osobola omutwala mu ssomero lyo. Ffe tugambye nti Charles Rwomushana. Era in her wisdom Minister wa Education na counselinga PS na mugamba toddayo okuwandiikira Ssaabasumba ebbaluwa kweno mata. Bw'oba oyina issue yonna, I found that smart. Bw'oba oyina issue yonna saba appointment osituke ogende omusinkana omunnyonnyole. Temuddayo ku exchanginga ki mabaluwa. Oli Owerubaga yali awandiika ebbaluwa ya sentence emu, one sentence, one line, n'agiweereza. Ono n'awandiika according to cap number gundi n'aweereza. Oli n'addamu kono toddayo situka. Era seewuunya nti bwe bagenza okunyeenyaamu Kate Lamaro yasibye talina ntebe ku education yavuddeyo. But where does that head? Where does it end? Ekyokubiri kye njagalako comment manyi nti I gave you a heads up. Maybe tunaki discussing on program eddako ekya digital number plates. I think we will need a longer program. I also want to give the benefit of doubt eri aba ministry ya vaccine, aba ministry ya security, ekya digital number plates. Ne maybe ojja kumpayo comment emu. Siraje ku byombi londa kiri ekya number plates oyinza okukiyitako buyisi nja kiwa a longer time at its moment. Ekya number plate ekirese kubeeyo mpewo tugende ku kyamasomero. Siraje kanonye disclaimer. Kanonye disclaimer. Nedda. So government teyinza kusayininga mpewo. Ebirowoozo by'owulira mu program eno si bya Radio Simba n'abagiddukanya wabula by'abantu kinnoomu weeyongera okuwuliriza. Si bya Radio Simba. Nkiyiseeko kyange kyetise. Ekyamasomero gavumenti okugamba nti egenda kuddiza abantu ssente. Ekyo nakyo kirooto.
okuddiza bano government aided funding abano ba nani staff funding amasomero already nezebadde co-funding zibadde zijja late mu quarter nze naliko ku school management committee ya St Paul gaba demonstration netulajana ne windi netwala akasolya konna tugenda ministry ne government aided tebatuwa twakozesa amabike okuleeta bawini banyimya bya MP Biden netukola local fundraising netubeerawo netuteekawo center yaba n'abataliko bulemu netubasaba ka structure ne bagaana nagenda mu industry ye ntufunawo kicontainer 40 feet netuteekamu amadinisa tetugamba abantu baffe balwala cancer amabati asbestos. Actually government kati ina program nagisanze nga it's coming a day too late. Amasomero agafuna first IDA project gonna agasinga gayina asbestos mwalimu ba Kibuli mwalimu ba Nabisunsa Kyambogo College Old Kampala Luyona agali kati aga amasomero ago gayina oku replacing asbestos sheets ezo with new technology oluvanyuma lwa technology okuzuula mwalimu nabumali agesobola ba Kibuli ba Nabisunsa bo bajjako kubanga baali besobola tebalinda government kati se abalinda government St Paul okuba Kyambogo University. I'm talking about Kyambogo University, not even Kyambogo College School. Kyambogo University ekyayina obuyumba obusulwamu abakozi baayo simanyi oba lecturers oba baki nga bukyali roofed by asbestos sheets. Kati aba St Paul na kati bakyali mu asbestos. Oh my god. Kati era twagezaako okulaba nga tukola gaba wano gaba nga ku teachers college nga gende wa Hamu omugagga wetwagezaako kyebakola ka attempt kutufunirawo bizimbe naye nga baagala tubawo ekyapa naye nga ekyapa kibeera wa kadinaali tetusobola kuwaayo ekyapa okugjako next area waliwo St Denis sebugwawo awo kukona nga agenda kulekera St Denis njimanyi naliko board member emyaka mingi naye nga tetufuna kintu kyonna kiva wa government eyajjayo ko yali vice president engineer Specioza Kazibwe nasuubiza amabati 50 teyaleetako neeri mu mpozi omuti gwe yasimbawo kati gukyaliwo yateekawo ekinnya n'ateekawo omuti ne gugira ntugenda mu World Bank eyo kalina gy'olabawo twagenda mu World Bank ne batuma loan gundi offer eyokubiri ne bagituwa era World Bank yazimba ekintu ekyo ne tuteekawo St Mugandazi block ng'ekyapa kardinali kwolo yatuyamba n'akikola ki n'akituwa twasonda ne tuddayo okufuna obufunyi latrine twakozesa CD ne tuteerawo pit latrine so abasomesa nga tumalako sali tramu nga ba board member fwe tusonda sente z'amasanyalaze g'abaana ekisulo tukijjawo so netusalawo resolution into board yonna amagezi essomero tulijje mu government era lyavaamu kati olaba kuliko ekikomera ekirungi kuliko ne environment ogiraba essomero lyokka tulina eryali mu eddala eryalina okubeera government funded eryali lya St Peters Nsambya lyagaana kubanga kasisi twasobola okufunda funding ne bateekawo ekizimbe kimu eryokubiri nalyo lyali Kibuli SS bo baaganirawo okukola ki okugenda mu government era nedda ba government bali government aided enjawulo gye baali nti bo tebaali ba use universal secondary education bagana okubaamu kati government egamba nti omulundi guno buli omu ali government aided olina kubeera universal secondary school fees za gundi government esobola zisasula nga yayita sobola anti government egamba nti nedda ebyo temugenda kuddayo bisasula bakulimba n'eriyayo lyeyina erimu wali seed school ekansanga terina staff bamala sente tebazifuna leti lirimu mu division yonna naye nga amasomero agandibadde asatu ago St Peter St Kibuli gavaamu ne St Denis nayo neva mulaba wetinta okujjako ng'egenda kunoonya kukonya baana n'abazadde balowooze nti lyabwereere nazino eza co-funding nga tesasula kati bayongeza school management committee yayongeza St Paul musasula emitwalo 65
nga bagamba nti ate batugamba byabwe basasulako omutwalo tegumala masanyalaze yadde omwezi. So omuntu okugamba nti ngenda kugwira meena akugwira girasi y'amazzi aba ayagala ofa enjala. Gavumenti ebyenyigiriza Charles Rwomushana eriyanzijukiza ngaye nti sebo eno standoff tetandika butandisi nti standoff was even on matters as simple as signposts. Mbuku mulembe gwa Jennifer Musise Makula government yateeka KCC yagenda eteeka obupande ku nguudo ku masomero nega nti government inako ttaka bwanna nnyini nti lino lyali ya KCC nti ab'e Kampala Archdiocese ne bamugamba mpola lino lyaffe jaka akagambo government owned gamba St. Peter's Primary School Nsambya komao bw'oteekako government owned genda obuteeke ku Kitante Primary genda obuteeke ku Shimoni giwajjawo. The first issue yo kusooka n'olozolovinga atona agenda ku management and mismanagement ya bino by'okugamba nti eddiini erina essomero no ebirina okuvaawo gabuli no you seize them n'obasirisa bakaba nti nabo basanga make policy nga policy ya kisajja. Yes, ugambe Mary Hiru kati ya government full stop full government ndi owning takaliwambe. Yes, Archbishop wayamba ruzira ba akatumanye ekyo badde resolved but wabato ina mugongo then beveko kakati. The other issue is enkola ya NRA occupational nakba ku bintu ebitagikwatako ku bintu ebigikwatako bwebanga mukulu Museveni agenda kugula enyonyi ya Sukhoi alowooza ku pilot tasobola kuleta nyonyi ya Sukhoi nebeera wano n'agipakinga nga talina agenda okugiflyinga. So wagulira enyonyi ya Sukhoi zino ze walaba abanga yasooka okutwalayo pilots n'aba traininga. You get? Wagenda okugulira emundu zino wana instructors baba baziize ku kintu kyalinamu obwagazi ekice he prepares for it. Naye bwe bayagala kumulaba watayina nga tebimukwatako yaleeta ebyuma bya ICU naye nga ebyuma bya ICU tayina wabiteeka nga rooms what do you call rooms nga ebyuma bo bireeta mu malwaliro gano nga biyita mu ceiling kakati nga talina wabiteeka ne bisigala mu mabox because ebyo tebimukwatako tajja kulwala n'abula ayina flow yonna ku dwaliro ne mulago bakulono wa specialized bamuterawo flow it's called presidential suit you know kakati suit nga joyambala kati nze bwe ndwala eyo tebanteekayo kakati now so bobo yagala kukola ate bwe yali guild president what asimanye bobo yagala kukyusa kino nga bwakireeta where is the paper wanda badde wekiwandiiko ekiraga either government white paper oba biru oba black oba blue naye nga waliwo paper ng'okoze study neeraga amasomero gali ameka gabeeramu abaana benkana ki balya mmere ki basomesa benkana ki therefore the cost implications za police eno nga bolanga bagamba nti bobo genda kuleta private members bill you bring cost implications of that bill eronzi jukiza ojukira abasomye ebyafaayo byo education wano bajukira the sente za Kajubi report eyo sente za Kajubi report ya planning anega nti mu myaka ano okuva kati because it was projecting 40 years n'abala tujja kubeera n'abaana bwe bati tujja kubeera ne classrooms twetaaga bwezi twetaaga bino panning out free education, universal education. Actually Senteza wasn't preaching free education, he was preaching universal education nti buli omwe ayinaki okusoma. Then oluvanyuma government negifuula gye bayita government white paper on education ngeva mu Senteza Kajubi nabirwanako ne yamanya mushega so kati olwaleero Rwomushana agamba nti before we get to eno staccato policy ega nti temujja kuwa fees temujja kola bwe mti musooke mubeere ne blueprint yes paper then awo manyira abali organized ntagenda kuleta ICUs nga talina waziteeka. Then ekirala you have two schools, you have government aided and government owned.
and you have private. You tugira tulinda kweyo because privates by those are easy because you license them. Usobola kumujja ko ne license. Oyo mwangu akuregulatinga. Now then you kati nzibiriza amaso nenda bantale. Nenda ba Mbarara High School. Wogambe tubali kuba sente. And they are boarding schools. So kitegenda kwa government yaganye boarding schools. Eganteri mu government schools tejja kubayo boarding. Bagenda kubera mu hostel. Buli omu yamanyi gy'ababeera. Kakati ekirala nobeerawo n'amasomero aga government that are dead nga Makobole High School lyafa dead kabisa. Then nobeerawo ne Kigezo College Butobere. I'm telling you about schools agali agamanyi nnyo. Kigezo College Butobere ba mama babazije bava ba Beita basiniya ba tumsime Mtebire. That one is also dead. So what went wrong? Kulwachi population abavanga rukunjiri ne bava Mbarara ne bava wanga bagenda Butobere kati bagala genda yo bajja Kampala. No, not Kampala as in the area, but bagala genda masomero ago because tegacha isa one they have no teachers, they have no basically by the way the teacher. So why don't you address that migration? Because migration si abana kuva mu government schools nga bagenda mu private. Actually, it is migration of the mind of the parent. Chazo yogedde nali n'abasajja abava Lango nabasanga abantu nga batudde nga their dream is to resurrect Obote College nga bakola buli kimu ba resurrecting Obote College temuli college. Kakati abo bwe bali bakola ekyo bannaabwe abasa Samuel Baker ne ba picking up ne bagamba twafadda. Era right now there is a Kachoke a meeting group a meeting okugaba scholarship eri abaana abagezi bagende basomere Samuel Baker. Eziva mu basomerayo beita e Kachoke group. Yes. Baga nti twekunganyemu tukole endowment fund a regenerating essomero lino likomewo, but that is not government effort. That is now kakati eno the alumni. Mupepe eno Kibazo wanda bado twala idea eyo nogamba wajja kubeerawo affirmative action. How do you inject money mu Makobole High School nefuna abasomesa nefuna abaana abajjeyo bunabuna nga tebagala genda tubakora wodi na bisunsana wana ne bagende eringe all facilities are there within 4 years no uliant Makobole abaana 80% yafunye division 1 because yechoke kitwala yo muzadde. We are going to Ntale because news owulira abafunye division 1. In other words, migration is caused by the mind of the parent. Si mind ya abana anti kati government egamba nti let me democratize nti mu democratization eganti bwe ba failure fenna tugwe. No, you see mukulu Museveni awamukwatako mu ya politics awamukwatako nga bibye he will see if it was Kanyaliero aja kusala mageze fune sente bwe banga Ntale wajja kubeera yo fundraising aike Kagame and Ntale will have money and Ntale will perform. Kakati chovola etima lya Catholic Church yoligamba afe tuleke, it is not fighting for other schools. Yegamba area fe Mary Hiru because Mary Hiru in Rukunjire chakola. How come that Mary Hiru Rukunjire ekola and other schools are dead? Kakati the Catholic Church tefayo kubarara yefayo kukayo, and that's wrong. No, I don't buy the Catholic Church is a fayo kugayo, Anglican Church kugambye nze bwoba otwala okusuula gali agange galeke kati ne yumeye kwata agayo kati ne community etuke gambe nti eriafe eria community esomero ya mukwana go yana mugongo SS whatever this feeders lyazo abali feedinga si masomero ga Catholic Church aba feeding na mugongo SS kolo bulungi gava mu primaries eziri private. You see we go to it because while it is well managed atemu mwa sente ngabazadde kulwacha abazadde basasula sente nyingi nnyo to get those results. It's because there is that migration. Your system is dead, and it is dead because tukumanyiwa a mismanager
our perception on you is horrible. Kakati bwa bayagala kubikola bulungi akwata amasomero g'abaserikale soldiers bayina mu interest ne policemen tuwulire nti amasomero ga ng'eryembuya yalitunda azeewo eri ne ya Shimoni. You are destroying a school, a demonstration school, oteekeko hoteri ne parking n'ongamba you have a policy